Desire Luzinda si yakwata ka video ne yekwata nga olaba akalwasa ibamukwata nga sulwa tapu obadde ngamanyalize aba kapempya ndozo jagalizo obufumbo bulungi munange mulokole munno Levixon Desire Luzinda kale singe ekyo kyewasose naye ekyo kigenda tuwambuya tugenda kitandika post gunde jja naye kyejagala okugamba abatulaba abantu ensi ya bakita batya yabadde shocked ng'eraba Luzinda afumbiddwa Levixon balaba Levixon nga malayika balaba Desire Luzinda nga yayononeka mutemumanyi Desire Luzinda yakulira mu church yava mu kanisa ya Makerere Full Gospel Church yali ayimba mu kwaya Makerere Full Gospel Church ze kanisa z'abalokole ze bayiteza conservative oyambala ne mini ne bakuba emboko balokole nyo balinga bana balokole wogende na mirembe wali abasaba ku saa 12 kusani be balokole abasimanya abazukufu bali na mirembe awo muchache na mirembe wali abalokole saa 12 obere service era bayimba nyimba ne babuka wagulu ne balinya ku ntebe ante balokole bakola ki kati balokole abazukufu now Desire Luzinda yali mu kwaya Desire Luzinda kati foundation ye ya kanisa Desire Luzinda tuba tuli awe Makerenge jali alinanye Enkundi town avao bagenda mu studio ayimba kati engeri jali yakula obulungi producer mpasula bamuje mu kanisa Desire Luzinda kati kubanga jukira mu church z'abalokole nga olaba ono Bishop David Kiganda agamba nti abayimbi mina kuyimbira bwerere kati abana bali mu kanisa banaku baavu bambi kati Desire Luzinda wagenda ne bamuwayoko ku sente naga wano chikola nga mwana muto nayo kimanyi nti oyo mwala basobola okukwata ne bakusiba kwa defilement bo mulaba anyirira okusinga bashira olowooza wa myaka 2 mwejo omwana anyirira atunda bulungi naye omwana gwetwogerako wa myaka 15 kati Desire Luzinda yava ku gundi Makerere Full Gospel Church nga ine emyaka oba gyali 17 n'agenda ayingidde unfortunately mbufunze history gwe njagi ku is very interesting we jiagwira ku bano ba producer bitya wazunze Lwasa namba kati balesa history ya Lwasa Desire Luzinda we babe yagalako ne Lwasa that time Lwasa yali musajja ategeera Lwasa asiri wadde kumutunza mu kamera Lwasa yali ategeera nga tajja mu kamera tobola nenale myamufraga nga tanauba Lwasa yes Lwasa si mugagga nnyo nga ina tusenteze nga tekiswaza kukwana muwala nga Desire Luzinda now Desire Luzinda Nigeria mukube ebifaananyi njagala mbabulire ebyaddala SULA Desire Luzinda si yakwata ka video ne yekwata nga olaba akalwasa ibamukwata nga sulwa tapu si yakwata singa Desire Luzinda yakwata nga ka video nga bamuliko twandigambye Desire Luzinda mwononefu nyina kyenjagala okuleta SULA kubanga abantu balinga abalaba Desire Luzinda ng'omwononefu nedda Desire Luzinda kiri nti engeri giyabanga yasoko tukuba ebifaananyi kati kyasigalawo wabula walwaba kati kati Desire Luzinda osobola mugeza ku buno obuwala buno obulinga gundi ensuwa buno bwa sefuko buno no Desire kati kabule Desire Luzinda osobola okugata presenter ba TV wano nga 10 bata okwenkana half ya Desire Luzinda ekitegeza Levixon yaloze ekyapa manyanye nzijjano Desire Luzinda abaana abasinga SULA bolaba wafuuka stanga mwana muto osobola okulowooza nti mukulu Desire Luzinda teyasoma asomye bukulu kati yafuuka sita jukira avudde mu kanisa ku myaka 17 ayingidde site afuuka sita ku myaka ngawa 22 jukira yali omuyimbi nga talina nnyo yes vocal naye nga yakula obulungi otegere kyengamba kati ku myaka wayingira 23 batukubye ebifaananyi biti ebintu byonna byetabudde otegedde nenjukira we yagenda ennyo abantu balaba mukazi fika eryeno nga balowooza mukulu kati kankuwa example olaba Ryan simanyi Pinky ono full stop wa Jeff Chiwa akakawala lwakubanga kote kalina figure kati omanyiti nakakawala osolokuloza ka myaka 12 kawezeza kubira bulala nayo kati labayo akakawala ka Jeff Chiwa wokayimiriza n'omwana wa Desire Luzinda olowooza omwana wa Desire Luzinda ye mukulu wako kubanga kali kaako no bakute kanywanga kyayi mukalu ne ka myaka 18 wa Desire Luzinda 15
example jaje nkuwa okimanyi nti no muwala wa Desire Luzinda nayingira ebya music one kuba DJ abatega ekibatu basoro mono nawo myaka ng'etaano oba omulango mukazi omukulu kati Desire Luzinda nawo kyenjagala okujjawo kyeki Desire Luzinda teyakalokoka bye mwalaba yenenya mmwe bye mwalaba nga alokoka yali yenenya kudda mu kanisa. Yes yakulira mu foundation ye kanisa erina emisingi size zine zaba bujingo eyo full gospel church tesobola kuwulira njirimbo ogenda mu America bakuwulira principle kutambulira mukama kola ki kyobola kyabadde kyangu Desire Luzinda okudda ku misingi kiba kyangu abantu nga Judith babiri okwenenya lwaki bakulira mu kanisa z'ababedi bwanika bakuba n'empi bwowunga kati Desire Luzinda kyangu kwenenya mbulira y'abantu bameka abayimbi bolaba batuse ku Desire Luzinda mbaddawo akabe ba Judith babiri bakaba ba Judith babiri kwa foundation yaabwe eri mukama je obuto tebalokose bukulu now ekitawanya abantu balaba Levixon nga malayika ne beerabira wano Levixon yakulya mu ghetto yali muyaye yali mubbi yabyogera yagambera ye okujja mu kanisa bamala kutta mukwano gwe teyali mubbi wa mundu mbw ataba banyugunya kati naye wakubanga Levixon ekirungi kyayina naturally mu buyaye bwe yalina ekintu ali hambu Levixon oyo mulaba ne waba ayomba zinalika ewe n'omuntu nabodi ngayomba osobola kulowooza asaaga omanyi abazungu omuzungu wakuvuma asoboka you look like a broom wakuvuma lweyo nalowooza ati akuvumye ennyo broom kati wakuvuma broom gwe n'oleeta kino ekinene n'okimugwa n'akaaba kati Levixon walokoka kubanga naturally yayini hambo bwalokoka kati kiri ekirabo ky'obwetuwaze nekimubika nnyo the guy takyekoza nti olaba Eddie Kenzo aba ayogera bw'ati alina kyeteekako nti ali hambo naye alina obusungu yetaaga genda muhanga management program otegete oba bangule management bamanaging bangule management ate bangule management bw'ogaana okutegeera nga bakugamba sooka weeyokyemu bw'ogaana otegeera mu kweyokya nga empisi genda emigere tosobola kuddawo kati yetaaga kugenda muhangule management emukwatemu kati Levixon abantu bamutegedde balabanga akuze ngali ku kyoto avudde muguru ne batamanya ati Levixon alina past ye Katonda amukola mu bukozi ki mulimu now kiri west one nalabya abantu bagamba nti Desire Luzinda omukazi omukulu yafumi kamba bulire ali namatovu mulaba ali ni namatovu nasoma musinga class I'm now coming to 34 ali ni namatovu yakula mangu oyo mukazi omulaba yali namatovu nafumbirwa mangu nebo omuntu oloza myaka 4 osobola okuloza yekana ne natume bayirawo kati njoze katona moli natume tiyasoma yajja nayingira mu bandi nga mwana nafuna omusajja nafuna obutaala ate obimanyi ebyo bya bandi bofuna abasajja bayo babakulisa nyama yaki yena n'oyumbuluka katona kalo nantongo kati kalo nantongo abadde mutono kawala kato nomanyi nti kalo nantongo osobola okugamba yekana nayiri nambiru nino oyo nakalo nantongo muto yayiri namatovu Desire Luzinda yava mu kanisa nga myaka 17 kati bale myaka 10 nejo Desire Luzinda musobola okubeera awo nga wa myaka nga 32 33 nelwa kwanga osobola okuwakana azzeyo buzi kusoma kati nekira ekisumbuwa abantu omanyi tubadde ne couple yabinde babaani nga bagamba bano ono ayagalako ono mpapula balinga abalowooza nti either Levixon yakatambula ensindo za kinanda abadde mu America abaddewa talina kyayagala mpapula Desire Luzinda talina kyayagala ku Levixon kubanga abeera mu America actually mulwakwate mumanyi Levixon mugagga wan n'abayimbi abamu bwe mulaba bana abenzi tamumanyi bugagga muvubuka mugagga muvundu oyo waliwo abayimbi ba gospel nga bayimbira mu kanisa z'abazungu ye Levixon shoza avayo n'emitwalo 10 ejja $. Najja wano nasitanywa mwenge tagenda mu club katagaze sasa abera ku video game abera mu kalina kadi oyo omugezi akugwani kati estegeze ekigasa Desire Luzinda ne Levixon sised mukwano teryano nyambu mpapula mukwano kubanga Levixon yatandika okutambula e Bungereza nga ali mu kwaye Kosovo
oli omusajja namutwale Bungereza nga tannamanyi kata nakutandika kutukodinga bibi kakati nafuuka star nga tuuka Debulaaya kati wakubanga ba Levixon tebamanyi kweyogerako kati wajja bwatyo osobola okulowooza kapo yaabwe yabindeeba ne repi eno kati labayo Desire Luzinda doctor musawo whatever oba nanzi ono sita ate bonna basita bonna balina sente ekibagase kiri ekiteba kulimba mukwano ekyemyaka abaana balabika benkana oba omwasingako ku munne ekinene ennyo mwaka gumu obeejo ekyokubiri SULA wobeera gwe ne bagamba Desire Luzinda buuli agudde wali kinga todduka kati kakule njagala jeyo TV presenter we Uganda muteeke wali ne Desire Luzinda abe wali mumpeeyo data yo TV presenter tutekele Desire Luzinda twaje osobola okudduka leta gwe Desire Luzinda abo abaana ba Desire Luzinda wano teyerulusa eriso liri linacho bano ba TV presenter abo bina bayino obukoko ebulinga njeyo babeera bati obukoko ebulinga njeyo singa Desire Luzinda yali yekutteko ka video bwati singa yagwa naye omusajja yamukuba ebifaananyi yali natural omuwala mulungi ate n'omunigeria sigamba nti Desire yali yeebase ng'ali mu tulo gw'omanyi abawala baba batugubadde nga beebase Desire bamukuba ebifaananyi nga yeebase ng'ali so beautiful nga nawe ayambadde engoye yakusinga SULA mbaayo presenter wammwe wano ne Desire wano okubuulire n'abatanzi daba nnooni gwe toleetanga muntu yafuuka kala bw'obanga oleeta ebintu kati yosoka n'omujjamu yes n'abatanzi mulungi yes oyo muwala Desire muwanvu figa ye teri nekyo kyali yekozeeko figa naturally ye kati oyo muwala aba muzibu nti ogwomanyi nti Desire Luzinda mukyatutandika mulaba tayambalangako kabina takolanga ki naturally emyaka the last 15 years ali bwati abo batunuli kati atoleete presenter nga mu myaka ena we yali afaanana si waafaanana obadde kiggwe Levixon yalinga myaka emeka no ati kyekugambye nti Desire Luzinda waba mukulu lwakubanga abantu bajajjagamba nnimba mubalire emyaka 3 mwegyo mwebiri Levixon ali mwegyo ebyaddala ekyokubiri batwala Desire Luzinda nga omwononefu kwani kubona obuwala buli wano obwononefu Desire Luzinda kyali eki tibamukubako ebifaananyi ng'ali bwerere si yabyekuba ate yali mutulo kati oyo mwana tosobola kumunenya ekyokubiri yali mulokole okusooka Levixon yesooka okulokola Levixon yakalokoka oyo mwana akulidde mu kanisa nga mulokole ekyokusatu yeenenyeza alinga Judith babiri kikyo boyaga ate nga teyekase ongambye beyagadde information gwe nina badde tinze over 5 years likanaawo ze nkubuulidde myaka 5 nga beeraba kati ekibagasse Levixon mumanyi mulokole nnyo tasobola kutuuka kugamba nti ayanjula muntu nga tayogedde na Katonda abo abaana nyina abayimbi abalokole bentya nga balokole nnyo oyo Levixon Kopi Bulaya oyo Exodus abo babugemba abasajja bazibu nnyo mu kwogera ne Katonda abo abayimbi ba gospel asooka n'amwebuuza waliwo abo bagundi Solubagato bamanyi batulina batya abo mumanyi abo abaana balokole ebyaddala nti akutunira bwati n'asirika nadda mu kasenge ka prayer room kati wizidi omukati nze ndi abaana basinga obulokole nze kati prayer room ojijja wali badde prayer room waliwo fridge erimu ebyokunywa ebikanga Katonda kinkugambe abo bana boogera ne Katonda buli ddakiika naye kati nze Katonda mutya oyogera n'eddakiika 3 eddakiika 3 oba otya oyo gundi amonti yaŋŋamba Kaye weesembereze nnyo Katonda n'otukula nnyo ajja kutwala anti wotukula ennyo ng'agamba ono naamuleka wano nayonooneka kasooke mutwale ng'olabirawo ng'akutudde Kaye kusiibudde emboozi ya Desire Luzinda ne Levixon it's a developing story of course abamu twagala tukuume ebyama tujjagala tubyogerako mpola because twagala kuddaawoli n'agamba no developing story ejja okunyuma nze neewaddeyo okujja ekyo kifaananyi abantu kye babadde balabamu Desire Luzinda abawala bawano boononefu nnyo bano TV presenter kigwoleta gobebakirako ku mitwalo 10 Desire Luzinda osobola n'omuyimirako ate kuva dda nabayo abasajja be bagamba be baleegi nga nti Desire Luzinda abebakako bagagga
ate bali representable be balenjinga nti abebakako oba bamukwanako ne bano ba TV presenter bamwe oba okyali awo akana ne kaleeta ebbaluwa tugende tukebera omusaize ebyabo balolevo aba designers nabakakanyawo nabagagga bawano mpayo TV presenter wamwe akakanyiza omugagga era bali kulwasa bwensolo okusimba wana abasajja abaali bakwanye ku designers nawe n'okankana nga tebasobola kujja mu kamera nga balwasa ba sure ne bano bemuwana abawala bali kubalwasa nakubano bakojja balula bibabeeramu kati ogenda ku musajja atunda eddagala ly'ekinnansi aliweza ddi million 10 azikuwe tabade ku BOCAT Kaye Wisdom Broadcasting Service kwe tubadde olunaku olwaleero mwe bali kubeera mpozi ng'ate mutugoberera bulungi omusubscribing ate musharinge waka waffe mbere bulungi mweraba nze SULA SSENYONGA BOCAT TV neera